Gabriel webale nnyo okututuusaako emboozi eyo. Ekkanisa eya House of Prayer Ministries International ku bbalaza ennaku z'omwezi zaali 24 yaweza emyaka 11 nga Mukama Katonda akyagiwaniridde mu buweereza ebikujjuko bya ssabbiiti eno ku Sande ennaku z'omwezi nga 30 naye olwaleero twagala tutunuulira ezimu ku nkuŋŋaana gaggadde ezizenga zikolebwa nga tugenda kutandika ne Independence Night eyasookera ddala omwaka gwali gwa 2016. He's done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still wouldn't be enough. Really, when you hear completely. Ku Sande ng'ennaku z'omwezi 30 January kwe kujaguza mu butongole okw'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International okuweza emyaka 11 ejawera ku Mande nga 24 January mu kusaba okw'okwebaza kwotasaanye kusubwa. Enkuŋŋaana ezize zitegekebwa ekkanisa eno ez'amaanyi mwe muli eza Independence Night ezibaawo mu mwezi ogw'ekkumi okukulembera okukuza ameefuga ga Uganda. Ekkanisa eno okwa 2016 nga 7 October yakussa mu kisaawe Namboole era kwe kwasooka nga kuli ku mulamwa ogw'okufuna address mu bulamu obwo. Njagala kusabira Katonda nga nabo bw'osaba wamu nange mu bbanga ettono ennyo oberenga oyina address. Twasembayo mu Independence Night eyaggwa mu Nakivubo tetwajaamu era ekyatugobe Nakivubo kubanga Nakivubo mufunda. Namboole agezezaako okutwakomodatinga. Twebaza management ya Namboole tebatuwanga mu buzibu endagaano nga bwe bagikola bwe bagituukiriza. Twabasaba amataala baagatuwadde bulungi. Kale twebaza Mukama era wano tubasabira omukisa mu linnya lya Yesu. Omusumba Alozias Bujingo yebaza abakkiriza okuwangayo ekimu eky'ekkumi mu nsimbi enkalu ekyasobozesa ekkanisa okutegeka olukuŋŋaana luno awatali kwekulubeesa ku bazungu. Mu bintu ebitegesa olukuŋŋaana luno temulimu ssente ya muzungu neegi. Kasookedde tutandika olukuŋŋaana omuzungu tetumufunangako wadde ekikumi eki. N'olwekyo Uganda esobola okubeerawo awatali bazungu. If a church can do, church bw'ebeera ennamu eggwanga libeera ddamu. Olukuŋŋaana lututte ssente nnyingi nga zonna ziva mu mmwe. What we do is to be responsible and accountable. Mu bimu ku byali ebibobbya omusumba Alozias Bujingo omutwe kwe kubanga yali ayagala okutwala omukutu gwa Salt TV ku Star Times eya Dish ne DSTV okubakkiriza era bwe butuukidde leero ng'omwana wa House of Prayer Ministries International Salt Media kwali awa bujulizi. DSTV omukutu 373 GoTV 391 Star Times eya Dish omukutu 187 n'emikutu emirala gyonna kweri. Era nze omu ku bammemba abali ku DSTV ate mmazeeko emyaka egisuuka mu 10. Mbasaba nammwe bammemba abali ku DSTV ne ku GoTV mubakubire ku masimu nabo batuwe endagaano batuteekeko officially. Ku GoTV kwe tuli naye tetuliiko officially. Ku DSTV tetuliiko ate nga nzikiriza nti bakasitoma be baffe. N'olwekyo mukubeeyo obusimu obw'emirembe nabo batuseeko. Omusumba Bujingo yawa amawulire ag'essanyu eri abakkiriza agakwata ku kkanisa ya House of Prayer Ministries International nabo n'abasabira okuba n'endagiriro ey'enkalakkalira. Nzize n'amawulire amalungi. House of Prayer emirembe n'emirembe okutuuka Yesu lw'alinda ffe bwe tuli kaddiwa nga takomyewo ng'abalala bagisigaza naye kati erina permanent address ng'ebyapa bya private Mailoland ekazi 8 n'ekitundu ku kasozi k'e Makerere. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi.
nsaba Katonda eyatuteeke Makerere buli muntu yenna ng'aga nti mu Kampala tewasobola kubaawo acres 8.5 eziri awamu. Nsaba Katonda eyakikola mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Olwaleero abadde n'endowooza ey'okufunayo akatono, Katonda yagikyuse akuweemu ekinene. Nsaba adresi eri permanent nga n'abalagirira ewammwe balagirira nga balagiririra ku kikomera kyo mu linnya lya Yesu. Mu kisaawe abakkiriza bakijjulamu ne batuula ne mu kifo awali omuddo ogwa kiragala, wabula mu nkuŋŋaana ezaddako bagaanibwawo, naye era tekyabalobera kusaba. Kkiriza tusisinkane ku Kanaland ku lunaku olwa Sande ng'ennaku z'omwezi 30, wabula olw'obukulu bw'olukuŋŋaana luno olwasooka mu Namboole nga lutegekeddwa House of Prayer Ministries International katwongereze wano enkya.